abadde aswakana akatanda kakano anti abadde agamba okitegeera baba weesu awawa bana ekintu kino bwe kinanyiza nsaba nsonyiwe sinza agenda obeera omugole waffe gyali. Mu kiseera kino nga bannamikutu gimugatta abantu okusingira ddala ogwa TikTok mu Uganda wamu n'amawanga ag'enjawulo bali mu kulindirira embaga y'abamu ku ba TikToker nga bano be baagalana ababiri okuli musajja mukulu Promota Jack ayatiikiridde nnyo ensangi zino ku TikTok nga kakono olw'ekikula kye eky'enjawulo. Jjukira nti omwami ono alina obulemu ku mubiri gwe oba mu Buganda ensangi zino be tuyita ab'enkizo ne mwana muwala omuto omubalagavu ng'ono amanyiddwa nga Miss Daniela. Stories nnyingi ezibaddewo ku TikTok ng'era zitrendinga wano mu Uganda. Wabula ey'ababiri bano Daniela ne Kakono bwe yayingirawo endala zonna zaazikira nga teri ayagala kumanya. Njagala okimanye nti ababiri bano okumalira ddala omwezi mulamba TikTok kwetambulira olw'essanyu n'ennaku ebireeteddwa ebiwonvu ebikosaako n'ensozi ebiri mu mukwano gwabwe. Bw'obanga ddala oli mugoberezi mulungi ow'ebigenda mu maaso ku mutimbagano gwa TikTok obadde okiraba bulungi era nga n'engambo ziyitingana nti ababiri bano olw'omukwano omungi gwe balimu essaawa yonna kadaali n'ekidaala byandibalya era nga kigambibwa nti ab'emikwano nfanfe z'abantu bano abooluganda ssaako ne bafollowers baabwe babadde beesunze nnyo embaga eno era nga bagirindiridde butiribiri. Wabula okusinziira ku bunkenke obuli ku TikTok mu kiseera kino kirabika nti ebizibu ebiri mu mukwano gw'abantu bano birabika nga byongedde okulinnya enkandaggo era nga n'okusinziira ku bubonero obuliwo embaga y'abaagalana bano ebadde yeesungiddwa namungi w'omuntu yandibanga eri mu lusuubo. Wabula ekyebuzibwa kiri nti kiki ekireese obuzibu? Baani abaleese obuzibu mu mukwano gw'abantu bano? Njagala okutegeeza nti TikTok Kakono oba muyite omugole omusajja mu nsonga eno bino byonna abyogedde. Wabula nga sinaba kubikuleetera kansooke nkuzeemu emabega katono. Ebintu bino gye byatandikira osanga kinatusobozesa okumanya obanga ddala omukwano gwa musajja mukulu Kakono ne muganzi we Miss Daniela gwali gwa kuwangaala bukadde na bukadde oba gwali gwa kaseera buseera. Ng'era nawe bw'omanyi nti ebintu by'abaagalana ebiseera ebisinga gye bitandikira wamu n'ensonga ebitandisa tetugimanya. Tulaba bulabi ng'abantu batandise okubeera mu mukwano mpola mpola n'ogwa Kakono ne wamu ne Daniela bwe bityo bwe byali. Twalabiraawo ng'akatijjo k'abaagalana katambula ku TikTok. Wabula kye tusinga okumanya nti emabega kaawo waaliwo ky'oyinza okuyita engagement party. Omwami ono Kakono bwe yasalawo okusaba omwagalwa we Miss Daniela obufumbo era nga wana basinga obungi we twatandika okugoberera omukwano gw'abantu bano anti ebintu ebyajjanga ebisaaga omukwano gwali gutandise okufuukira ddala serious ng'ebintu ssebo bifuuse bya ddala. Nga bw'omanyi ebintu by'engagement ebiseera ebisinga bibeera byakyama bibeera mu bufo bwekusifu era nga biriko ba mikwano gyokka kubanga ebiseera ebisinga bibeeramu okuswala singa gwowa empeta agaana ne kugwa Kakono n'obweguto bwe gwali engagement ye yali mu kafo kekusifu ng'era eriko ba mikwano gyokka. Omukulu ono Kakono ng'ayambibwako mikwano gy'enfanfe baategeka omukolo guno mu ngeri eyali ejja mu busobozi bwabwe okuweesa Miss Daniela ekitiibwa. Yadde ng'omukulu Kakono ne muganzi we Miss Daniela baali bamaze akaseera nga batulaze nti omukwano bali muyitirivu nnyo era nga twali kisobola kubaawula ku lunaku lw'engagement tewabulawo bunkenke. Omukulu Kakono kamera zaasobola okumulengera ng'alinga gwe bisobedde ng'alinga yeebuuza ku mikwano gye nti abaye abagambye okuleeta omukyala tebabanga baatusibye ekya Bobby. Wabula mikwano gye gyalabibwako nga gimugumya nga giringa egimugamba nti owaaye kakkana omukyala gye essaawa yonna. Era mu kaseera katono nnyo abaalina omukyala baatuuka ng'era bw'omanye sapperya surprise baali bamusibyeko ku maaso. Kakono olwaba okukuba amaaso ku mwagalwa we yasitukiramu teyalonzalonza n'amulumba waali era omuwala olwamuggyako ero ku maaso agenda okwekanga nga ku Kakono kw'alaba akutte n'engagement ring asembedde agimunaanike. Omukyala nga bw'omumanyi olw'omukwano mungi gwe yalagadde ku Kakono naye teyalonzalonza yakkiririzaawo omwagalwa we n'amunaanika empeta. Nakulabira essanyu eryali awo okujaganya nga n'ab'emikwano bonna babagaliza ebirungi babajagulizaako olw'okutuuka ku kkula nnyo. Nze wano okusaba omukazi obufumbo kitegeera nga ndi ku polopozo yange era nga mukazi wange musabye obufumbo ekirungi nakkiriza. Nebaza nnyo mwenna abanyambyeko abali eyo mwenna abandaba okitegeera nti polopozo yange okuba nti etambudde bulungi era ndi musanyufu nnyo okuba nti omukazi taŋŋaanye kuba nti ssebo oli mulema bw'oti omukazi nakkiriza polopozo yo tekiba kyangu tekiba kya bulijjo okitegeera manyifu abalema batusosola nnyo naye nga nebaza nnyo mwenna bannayuganda mwenna abanyakimungaseeko mwenna abanyakibanyongeddeko mwenna namwe abazze ku polopozo yange mwenna I love you so much. Ndika sister wa Kakono, I'm so happy that yafunye omuntu gwa settlinga naye ne babeera bonna. I'm so excited. Nebaza Katonda kumuwa omubeezi omulungi mukazi omulungi alina empisa atya Katonda. Yo nze bampita Lex Leku era nga ndi musanyufu nnyo olwa munnange Kakono ono kubanga atuuse ku lunaku luno munnaye omanye ebyabakazi badde bimutawaanya nnyo ng'omuntu naye olaba atuuka n'asalawo n'agamba owaaye
ka proposingira eri omukazi muganda wange si byangu omanye ebyabavubuka mwana ennaku zino era buli muntu ali eri yenna ng'oli muvubuka kimanye nti omuntu olina okufuna omukazi n'ova mu byekiyaaye byonna olina obba n'omukazi akwagala oba otya olina obba n'omukazi gwomanyi sanyu lyenina olwakakono okubanga afunye omukazi zinange ngenda afuna omukazi nga bw'omanyi emikolo egy'essanyu emirundi egisinga giwunzikira mu byanfenka n'ogwa bano bwe gwali era twagenda okulengera nga kakono omugole omwami aliisiza ku mugole omukyala mu essanyu epitirivu wamu ne bannaabwe bonna abaali ku kijjulo nga basanyufu bazibu nga bw'omanyi omulembe guno omukyala yenna bw'afuna akaseera ak'essanyu aggukira mu kamera ne ku Miss Daniela bwe gwali yanoonya abakamera bonna bwe baali n'abalumba ayolese ku ssanyu lye. Nze ndi mukyala wa Kakono era nga nasazeewo mwagala kuba embeera yonna gyalimu ngimanyi sigamba nti buli kyendaba wano kipya naye bwe bamwogerera mbu mulema n'abalema abantu ate naye bwe bayogera mbu avuma abantu gye bali naye abantu abavuma abantu naye nga lwakuba tebabalaga lwakuba owange yali mu kamera so kati nja mwagala kuba buli kimu kati yakivaako ekinyiza abantu yamwagala tubeere ffenna ate sijja. Miss Daniela ono bwe yatuuka mu kamera yayogera buli kigambo kyonna kyonna ekyali kisobola okwolesa essanyu lye era kigambibwa nti mu bigambo byayogera mwe mwali ekirayiro kye yalayira ekyaleetera Kakono obuzibu. Manye kati muli weebuuza kyali kirayiro ki kino ekyakyankalanya musajja waffe Kakono era kyamuleetera buzibu ki? Kati nno njagala omanye mu kiseera kino nti yonna gye tulaga mu maaso ku lugero lwaffe luno olw'omukwano gwa Daniela ne Kakono wano we tuli we wava obuzibu obwaleeta kalumanywera. Mwana muwala Miss Daniela bwe yali ayogera mu bigambo yalayira okuzaalira Kakono abalongo mu bbanga ttono nnyo Kakono afuuka essaalongo. Tweyanziza okubanga omukyala tuwadde obudde bwe yerekereza byonna n'asiima omwami ono mu mbeera gy'alimu si ye mugagga ennyo n'akatono k'alina ajja sobola okukamutuusaako era omukyala atusuubiza n'abalongo alhamdulillah etulinze amiina. Musajja mukulu Kakono bino lwamugwa mu matu byamukyankalanya obwongo yenna yayongera okusabbalala omukwano ne gumulinnya n'atabukira ddala era mu kaseera ako n'ategeeza mikwano gye nti talina kirala kyalowoozaako mu kaseera kano okuggyako okutwala omwagalwa ono Miss Daniela ewaka batandike obufumbo mbagirawo wabula kigambibwa nti abamu ku mikwano gya Kakono abalinamu ku buvunaanyizibwa baamubuuza nti Kakono ogenda kutwala otya omwana w'abandi ono mubalagavu ewuwo bufuuke bafumbo omuzaalemu n'abalongo nga tomwanjudde waabwe tomukubye embaga yadde okukyala. Kakono ono nga bw'omumanyi n'obwakakono bwe bambi eryali essanyu ly'okufuna omukyala ate kirabika gaatandika okumumyuka oluvannyuma lw'okukizuula nti kale ye omukyala amufunye naye ate olusozi lw'obufumbo lulabika nga lufuuse gambalagala gw'ate we biyingiramu embaga okwanjula oba okukyala agenda kukikola atya? Omukyala aba tamulemye nyongera okutegeeza nti Kakono omulabira wano ku kyankalanya nsi yonna n'amalako abantu emirembe naye nga y'omu ku ba tiktoka abaavulunkupe abatalina na kye balina mu bulamu bwabwe. Okumanya omwami ono Kakono mwavulunkupe nga n'egyayita yonna obwavu mukyumako ye kennyini akyogera lunwe nti talina yadde 10 nti era ne vidiyo zino ze mulaba ezimufudde famous essimu ezikwata si ye kubanga bambi talina yadde kattekino wabula waliwo omukwano gw'omuzira kisa ng'ono amanya ge ye tayagala kumwatuukiriza amanya ge kubanga ba tiktoka muli bazibu naye muyinza okumubba ng'ono yamuyambako ne bakwasa akasimu ke oluvannyuma ne baziwanikayo kakati omuntu ng'ono embaga bagenda kugikola atya? Zagayanakwatako vidiyo zenkwata waliwo gaya zinkwata oshegera waliwo gaya zinkwata vidiyo zenkwata sinadde na simu oshegera nze Kakono wenagera ku makya oshegera lama muveyo munwanirire muleke okunguba obukubi muveyo ku makya gamba nti Kakono kubidde ekikono mama Fina akoze bwati ne bwati mama Fina akuletedde kino mama Fina akwadde muve ku zino sente z'abantu. Mikwano gye baba bali awo bagenda okulaba omuntu abadde omusanyufu olw'okufuna omukyala ng'ate alabika yennyamidde ali mu nnaku nzibu kwe kujja bamubuuze nti ate owaayise Luganda gubadde gutya. Bw'atyo Kakono ono mukwanukula mikwano gye yabagamba nti naye bakyali bange muli bazibu mwerabira mangu amangu ago mwerabidde embeera gye ndimu mulinga abatammanyi temukimanyi nti nno ndi musajja mwavulunkupe atalina yadde 10 nga ne ssente ezigenda okuliisa omukyala ono okuyimirizawo amaka gange sinnamanya gye zigenda kuva kyokka ke kaseera ke kamu muntikka omugugu gw'embaga mumanyi kye bayita embaga bwe kizitowa nze Kakono waabo mwavulunkupe ngenda kukola nti embaga olwo bakyalibe bonna abamwagaliza ebirungi baasiriikirira oluvannyuma lw'okukizuula nti obuzibu obutuuka ku Kakono waabwe ono nabo buba bwabwe wabula nga bw'omanyi abaana ba ghetto bano mubeeramu abagezigezi era tuba tuli awo nga waliwo omwavaayo n'ekirowoozo nga mubuuza nti naye Kakono okimanyi nti nno mu Kampala wano waliwo abantu bangi abakwagala ne ba followers olina nkumuliitu senga tubayisaamu eggaali basobola okusondera ssente z'embaga ekyo ekizibu ne tukiwona. Ekiteeso kya kyali wa Kakono ono kyalabika nga ye solution esinga okubeera ey'amaanyi ku kizibu ky'embaga era ng'esobola
n'okukimala wabula ku sayidi ya Kakono mu bwongo bwe yalabika nti ate nayo yali challenge ennene ddala eyongedde ku ziri ennene ate olwedde zaalina. Jjukira nti yadde omwami ono Kakono alina following ey'amaanyi ennyo ku TikTok wabula kigambibwa nti reputation ye ng'omuntu si nnungi nnyo olw'okukola vidiyo ezigenda ku mukutu guno nga zivuma buli kiramu mulimu okuwemula n'ebintu ebirala bingi abamu ku bamugoberera bye batakkaanya nabyo. Jjukira nti si buli akugoberera nti by'okola biba bimusanyusa, abamu babeera bambega nga baagala just kugoberera balabe engeri gy'otambuzaamu ekintu kyo so ng'alimu okweraliikirira nti watya n'atuuka eyo mu kusonda ssente ng'abantu bulijjo baavuma ate balina okuggyamu ssente z'embaga. Wabula banne bamugumya ne bamugamba nti Kakono tulumba esite ekijja kijje era bwe batyo baabukereza nkokola baabo mu akeedi z'omu kibuga batandise okunoonya ssente nga ne ku bizindaalo bwe balangirira. Mama webale nyo webale ddala. Mama webale nyo webale ddala. Tuli kaseero. Ne bannange ekikyala kya ddala ekyo. Mukitunuzeemu kamera. Mulangire n'ebintu. Mubeere kumpiimpi. Sese n'akwata mu sseefu ekyose. Byonna byonna bigenda okuggwa nga Kakono ekituufu abantu bamuwagidde nga bamuwadde ku ssente era bagenda okutula ne banne okubala abalamu ng'abasuubuzi bamuwadde ssente ezisobera ddala mitwalo 40. Bwe batyo baasaasaanyako ze baasaasaanya era balansi omugole omusajja Kakono n'agenda naye ewaka nga kwe bajja okutandikira okusonda oluddako. Wabula ng'eggaali ya Kakono esonda ssente z'embaga ebadde ekyali mu kuwawulwa eddemu erumbe mu kibuga okukubiriza abantu okubasonderako ssente z'embaga saako n'okubanja ezo zaasuubizibwa embaga erabika ng'eguddemu nnabe. Era banna TikToker bonna baafunye ekyekango abadde asuubira okubeera omugole omukyala ku mbaga eno amanyiddwa nga Miss Daniela bwe yakedde ku makya ne yeekubako akafufu ne yeekubaka make-up n'aginira bulungi nnyo n'agenda mu kamera n'alyatula ekyo kye yayise ekyamu ekikusike ekibadde kikwekeddwa mu prosesi y'okukola embaga eno. Wabula sigenda kukikunyumiza kankuleke weewulirireko. Mwasuze mutya mwasibye mutya banyabo ne bassebo kansubire nti mwasuze bulungi. Bane ekintu kino gwe kinanyiza nsaba nsonyiwe naye nga bambi ku lunaku lw'emikolo sinza agenda obeera omugole waffe gyali just lwakuba nti Kakono yali tayagala alaga mukyala we mu kamera nasalawo mubeerereko mu kamera nga we mumanyi nti muba mujja mubuuza ate omukazi aliwa omukyala aliwa biki naye nga bambi tayagala alaga mukyala we mu kamera mujja mulaba ku lunaku lw'emikolo mujja bamumulaba ku lunaku lw'emikolo ate era muyinza okoma okumulaba ku olwo tayagala alaga mukyala we gwagenda wasa mu kamera kuba abantu ba social media mulemesa. Ekituufu kiri nti mulemesa nange era singa nze nali mukyala we nga nze gwagenda okwanjula mwandinnemesezza ku bivumo bye munvumye bambi muvuma mbawadde eddiguli mu kuvuma naye nga bambi kyekyo just nze nasalawo mubeerera mu kamera naye ng'omukyala gyali era afumba babeera bombi ekyo temukyerabira mikolo gigendera ddala mu maaso. Nze ngenda n'obeera metron. Kansuubire nti obiwulidde bulungi nnyo era obitegedde. Ekyebuuzibwa kiri nti okuva prosesi y'omukwano guno bwe yatandika byonna bye muzze mulaba omukwano gwonna abaagalana bano Daniela ne Kakono gwe beeraze ne tutuuka okugenda mu engagement party. Kakono n'asaba Daniela obufumbo omuwala engagement ring ne bagimwambaza n'akkiriza okubeera mukyala wa Kakono n'akuba ebirayiro byonna omuli n'ekyokuzaala abalongo ne tutuuka okugenda okusonda ssente z'embaga nga tewali kirala kyonna kyavuddeyo. Baani abali emabega wa kino? Kiki ekigenda mu maaso? Baani abalemesa? Baani abakuba Kakono ekikono? Kakono yakedde ku lunaku olwokusatu mu busungu obungi mu maziga amangi n'akola live eyamalidde ddala essaawa eziwerera ddala nga 2.5 ng'annyonnyola era n'ayatula n'ategeeza baani aba bakoze nnyo obutaweera okumulemesa embaga eno n'okumulemesa omugole we Miss Daniela nga bamulimirira bamwogerako buli kikyafu kyonna kyonna eri abantu ku TikTok abagagga bagenda okumuwa ssente saako naye eri bazadde b'omuwala. Kankuwe ka vidiyo kano keewulirireko. Era bakatanga wensula lama nwanirira lama manyi wensula lama wali otaliddeko gyensula nga tonaba kunkuba soka weebuzo manyi wensula ntisizako tokyalingi bansibye bakoze batya njagala kuba bulungi ntereere nange bino byegwasibyaga tokaze yagade kusakana kana akafaliso kali inchi meka kana akafaliso kali inchi meka kensulako kali inchi meka kyogamba ndi munaku siina
ndowooza omusajja mmulabye bulungi era ne mwewulirako okuva mu kamwa ke kennyini. Ebyo nno by'owulidde ne by'olabye bitono nnyo ku bye ngenda okuleetera mu vidiyo yange eddako. Ky'oba okola sigala ku Itozi TV online, subscribinga, likinga, commentinga era osharinga vidiyo eno eri abawagizi b'akakono bonna bamanye ebigenda mu maaso mu bulamu bwe.